tamba nokulogula ebigambo bingi n'ebyabadde bitambula buli muntu ng'ayogera kiki kuba abantu bangi nnyo abadde bamanyi ensambo ono naye olwokuba nti yafudde mu nfaayo y'ekiwatukira buli muntu ng'ayagala kumanya kiki. Olwaleero nze omu ku bantu abakeddewo okudwalira ensambi awo ne mukadde waffe n'abamu ku baganda be tubadde abantu basatu abakkiriziddwa okuyingira mu mokyero munda okulaba buli kimu nga bwekitambula, naye ekiseera kituuse mukadde waffe taata n'atendewalirwa nga tajja kusobola kigenda mu maaso nga bakola ku mutabani we, kankozesa ekigambo ekyo. Naye nsigala mu nzekka, omusawo n'amubuuza nti onaaguma? Ko nze nja kuguma naye nja kwetaagayo omuntu omulala ngumya, bwe mmala njala kutendewalirwa wakiri nebulizebulize ku kwoyo. Ne ntumya mukwano gwangu naye tukola naye omuyita Jonathan Ole, simanyi oba atuuse, netubeera munda. Embeera abaali babaddeko mu mokyari nga bakola ku muntu, embeera ebeera munda eyo mugimanyi bulungi nnyo. Era nze ebbanga lye mbadde ku nsi kuno mu myaka 32 mbadde siyingirangako mu mokyari kulaba ku muntu, bwe baba beejula muntu, bwe basala muntu kafi ku kafi, naye ku nsamba ngumye kubanga mbaye njagala kumanya ki ekituufu ekyasingana. Omusawo ambuuziza ki kyetumanyi ekiyinza okuba nga kibadde kimusumbuwa ebbanga lyonna, naye abadde atera nnyo okwemulugunya ku mutwe nga gumusu, naye nga tekiri serious kuba bwafuna omutwe gumuluma ngambira obuweke ng'atereera. Nawulirako emabega kaawe era yayogerako ne ku houses nti nazo zaali zimusumbuwa. So ffe byetusobodde okugamba omusawo nti byetumanyi oba baabuuziza muzeeyi ng'akyali munda n'agamba nti abaali talina kintu kyonna kyamanyi kisumbuwa mutabani we. So nga bwe tugambye omusawo agadde atandikire ku byennyini ffe bye tusuubira nti ebiyinza okuba nga byatutte muganda waffe ono. Batandikidde ku mutwe nga tewali kiiwo, agamba kabakebere oba ebyenda byabaddemu amaba gonna, akabonero aka ulcers nga temuli kirimu. Ne bakebera ensigo nga namu bulungi, ne batuuka ku kibumba kye basoose okuzuulako obuzibu obusoose nga kiriko amazzi mangi. Ne mbuuza omusawo gava ku ki, n'agamba tugenda tuuka oguma. Akati bwakebedde byonna byetumugambye nga tewali kyalaba, n'agamba nti obuzibu bwe mba sibusanze ku mutima, simanyi kiki tuba tugenda kebera. Ne bamugyamu omutima nga ndaba mumye leero Katonda ansaasire nyongere okuguma. Omusawo asaze omutima kafi ku kafi nga buli kyamusala kyaŋŋamba nti nkola kino, bwe nva wano kino noonya kino noonya kino, paka watuuse ku kitundu ky'omutima gwe eky'oludda olwa ddyo nga kinene nnyo, kyagaziwa nnyo. N'agamba kino si kya bulijjo. Yes, ekitundu ekya sayidi ya ddyo kibeera kinene ku sayidi ya kkono, naye kino si kya bulijjo, kinene nnyo. Namugamba kiva ku ki, n'agamba wengenda. Mu nsonyi bwe mba nandaze nnyo naye mbaye njagala kubaviira ku ntono kuba siri musawo, naye njogera nga musawo kyennyini kye mbadde ndaba kyabadde akola. Bw'ayongedde okukkirira wansi akizudde nti omutima gye gubadde gusembera, emisuwa egitwalayo omusaayi gyali giri blocked nga tegyazibikira, nga tekikyapampinga musaayi kuva mu kitundu ekyo ekya sayidi ya kkono okugujjamu, kubanga ngambye nti sayidi eya ddyo yeetwala mu kkono nejjamu nesindika, sayidi eya kkono etwala mu ddyo nejjamu nesindika mu bitundu ebisinga okubeera ewalawo omutima, ebitundu ebyebigere n'ebirala. So muganda waffe yangambye nti yali yafuna obuzibu obwo nga tamanyi nti omutima gwe gwali gutandise okunafuwa, kubanga omutima ogwo mu kugaziwa empewo eno omusaayi ogwavanga eno mu kkono okuyingira mu ddyo
gwalegameranga nga teguvaamu ate nga gamba nti omusaayi ogwo bwe gutuuka mu guyina okuvaamu ne gugenda gye guba gugenze okusobola okukola omulimu gwagwo nga omutima. Naye kati yatuuka ekiseera ng'omusaayi ogwo tegukyasobola okuvaamu gusigala mu busigazi nga guno bwe gujja gulegama bulegame ku mulala ne gugenda. Kati kize kikula mpola mpola nga oba kitandika okubulookinga egimu ku misuwa egitambuza omusaayi ku mubiri gwe. Omukwano gw'abadde ayogera wano agambye nti obulumi bwe yafunye nga bwe yeekanze n'afuna obulumi, omusawo akinyonyodde n'agamba nti obulumi obwo sayidi eno eya ddyo yatuusa ekiseera n'esirikira ddala. Kati nga kono yekka yakola kati we wavudde obulumi obwo obw'amaanyi bwe yafunye n'abuuka ng'ayagala kudduka mu ddwaliro. So tugenza okuvaayo, sijja kugera bingi nnyo, nga preliminary results ziraga nti obuzibu bwonna bwavudde ku mutima, teyayabise mutima gyoba yafunye bakiyita teyayabise mutima, wabula omutima paati emu y'omutima yatuusa ekiseera n'esirika ate nga yeesinga okutambuza omusaayi obusinga obungi. Kati nga paati eno esigadde yeekola naye nga gyetwala ate omusaayi tegukyasobola kukola ki kutambula. Kati awo omutima we gwasirikidde ne bamuddusa mu ddwaliro. Ekyo kyonna kyeyabadde akola okwogera ennyo okukola ki okudduka yatidde, kuba kyatabagambye wano nti yatidde nnyo neyeyonoonera n'okweyonoonera mu mpale n'azza ne balance kuba yabadde atidde. Ekyo kya bulijjo omusawo akinyonyodde nti omuntu ali mu mbeera bwe tasobola okukifuna. So mu kutya okwo tewabaddewo first aid yonna, kuba mubuuziza nti obaoli awo twandibadde tukola ki mu mbeera eyo, n'agamba tewali kyonna kye twabadde tusobola kukola okuggyako nga tumututte mu Heart Institute, ate nga kyabadde kijja kutubeerera kizibu nnyo ku ssaawa eyo okutegeera nti obuzibu bw'alina buvudde ku mutima okusobola okumutwala mu Heart Institute. So abakungubazi bannange yeyo embeera, naye batugambye nti result written bajja kugituwa mu bbanga lya weeks 2, naye nga sofa kyekyo ekyasse muganda waffe. Kansubire nti ekyo bakungubazi bannange kigenda kumalawo oluvuvumo n'olubaddewo, okubanze ng'omuntu si kyekintu kye nandibadde nenyumirizaamu bongende mu mochare munda eyo ndabe embeera ebeera mu mochare eyo, naye nabaddeyo nga njawo kugezaako kujjawo obaolya bibadde byogero byonna abantu abadde babyogera neyanze paka tukakasizza nekubira muliikya omukoddomi wange mugaa muliiki Samba kituufu afudde, nangamba Nsamba akoze eki afudde. Bakungubazi bannaayo ebisobola okututta mu nsi bingi. Nze nange omukulu bw'abadde ayogera wano ebifuddemu ew'omusawo, nze omu ku baayambye omutima okukkakkana. Kuba ekituufu omutima mbadde nange gujjudde ebibuuzo biki bingi, naye okusinziira ku mukulu kyannyonnyodde nzikakkanye. Naye nga nze obubaka bwange eri abantu ffenna, tutwalenga obudde okusobola okwekebezangako. Nze ndi omu ku abo abatatwala ki bulamu mu ngeri y'okusaaga olw'ensonga na blackingako out sukaali. Naye nali simanyi nti sukaali mukola ki mulina. Nagenda okulanga sikyalaba, simanyi kiri ku nsi. Bagenda okunkebera, ngenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro wa dokita wange, Dokita Kasiri, nangamba sukaali wamugjawa. Nali nfudde nga sikola ki nga simanyi. Kale twekebezenga. Waliwo obulwadde obulala obutera okwabya omutima ne bagamba yabisa omutima, pressure emusse. Waliwo obulwadde bayita cholesterol. Cholesterol ge masavu ag'omu musaayi. Amasavu ago gava nnyo ku bitulya binyeebwa, masavu ago biki biki. Oyo naye cholesterol ennaku ezo abadde antutte nga nze nkanya jimu njagala kuba fiiti jimu. Paka omusawo omu yaŋŋambye nti Bwana Misaaki, omutwe ogwo ogukuluma ogutasirika badde nsaba nkebereko ku cholesterol. Ko nze nga mbeera mu jimu, amasavu gavaawa nana cholesterol masavu ga musaayi si ga mu nnyama. Nsaba nkole ki? Yagenda okukebera nga mbulaku katono okwabika. N'ateeka ku ddagala cholesterol batera okumusa ku ddagala erisooka lya myezi 3. Omutwe ne gulyoka gulekeraawo okola ki? Omutwe ne gulyoka gulekeraawo okunnuma. Naye nze mbadde mpoza jimu nga nkeera nakati ebadde nva. Naye bannange
buli lwowulira akakoonako naddala ffe abayingidde ana era mbadde ngamba ono munnange kasita oyingira ana buli kimu kiba kikola ki kiba kisembedde buli akakoonako bakakumyansiza mu viivi genda obuze omusawo kaki kano kuba ennaku zino bye tulya si birungi embeera gye tulimu si nnungi kyemanyi kojja wange Mukama yamusonyiye dda ebibi bye ebyo byonna ebyamusobako okuba tabadde musajja mubi abadde muntu muto ayagala ennyo omulimu gwe alemera ku kituufu zibadde mumanyi ng'alemera ku kituufu bwe kiba kituufu akiremerako ne bwe kiba kikyamu akiremerako n'akigoberera bw'akizuula nti kikyamu olwo n'alyoka akola ki n'alyoka akivaako kale tumwebaza ebyo byasobodde okukola ebimulemeredde Mukama amusonyiwe ng'omuzira w'obulamu kubanga ffe eri mu ddiini eyaffe tugamba nti amaze eki emirimu gye alwanye oki olutalo lwe muntu bwawangula bamukubirako mu ngalo tukubire ensamba mu ngalo tukitwale kyawangudde tumwongere obugalo bw'amaanyi samba Mukama akuwumuza emirembe nja kusaba muganda wange ono kulwa abategesi